omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina akatambi k'akoze era akatambi kano bw'oba ng'okawuliriza nga n'okeetegereza weetegereza bulungi nnyo omukulu ono wabadde ayogera ekyamazima kiri nti abadde ayogeza nnaku era ng'ebigambo ebimu ku ebyo byogenda okubeera nga tewulira ku focus bigenda okubeera nga tekuzannyirawo ategeeza n'agamba nti yejjusa olunaku lweyakera ku makyala abeera nga ate munange ayingira politics era ng'ono ayongerezaako n'agamba nti aminsinga buli obulamu bw'obukadde ng'akyatambula gamba ng'atambuza ebintu bye nga bwe yali abitambuza kwegamba risiki zonna ezimuliko akadde kano yejjusa okubeera nga ate munange yayingira ebintu bino era n'ebirala bingi nnyo of course bigenda okubeera nga tekuzannyirawo byogenda okubeera nga ate owulira naye nga bannange si byangu n'akamu omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika ng'embeera gyayitamu si ya mulembe n'akamu ngenda kubeera nga ate mbikuzannyirawo naawe ensonga ezo osobola okubeera nga ate omukulu omwewulirako byesobodde okubeera nga ate ayogera wansi awo genda wobeera nga totuwa endowooza gulowooza ki ku nsonga omukulu zasobodde okubeera nga ate akoonako mu katambi awo nabakugjeeyo ngenda kubeera nga tekuterawo ne bajjo ayina ebyama byasobodde okubeera nga ate ayogera naddala ku nsonga eno era nga gasse wamu n'ensonga z'omukulu amanyikiddwa nga Mpuuga ssaako n'omukulu amanyikiddwa nga Anita Mongo ezyakutte wansi n'waggulu ebitenda kubeera nga tebiggwa bino binagenda kubeera nga tembikuzannyirawo osobola okubeera nga te ensonga ezo omanya wa wezituuse akadde kano shakasha musomo wadduwa walinnya okubeera nga takolako bwenawena ayina ebizibu by'enjawulo ng'oyagala okubeera nga te obisuutinga munoonye ku namba ezisimu eziyitawo wansi ku bisitika zajja kubeera nga takolako ngakozesa amaanyi ageddwa katusimbule n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu besobodde okubeera nga te ayogera ati mbaawo. I miss my freedom. I was less accountable. I was less politically correct. I did not have to think twice about the things I say. You know, I was more free and I was less targeted because I was taken less serious. Yeah, and I had more time for myself. But now it's no longer just about myself. It's no longer just about what I think. It's about what we all think. This what I think. But now it's not just me. When I speak, I'm not speaking just for myself. I'm speaking for the millions that don't only support me, but actually went on the line and voted for me to be their president. Not once, but twice. So now I don't speak just for me. I speak for everybody. I speak for an entire country. I'm more accountable than I was. And I miss the unseriousness, man. You know, yeah, now I cannot live like a man. Ani yali amanyi nti omukyala amonga asobola okukwatibwako kitegeeza Katonda ne bajjo bagenda kaweretera enkyuka eri nakyo kuba Katonda yamanya nti bannayuganda tebalina magezi bakyuka mangu between Imyandi yo Amonga abadde alya n'opposition. That's why baguze ba propagandist tujja tuka ku Mwenda Museveni kulagira ati Mwenda yakoze ekintu ekyo nti baguze ba propagandist kati bananiso omukulu yetingira sympathy nze sifayo baba munyigiriza sifayo baba mubonya azironga savudde mu kkubo ly'enkyuka kyuka eyabanaku etali yaba opposition abafuna ne waliyo omunaku ebyaddala nga talina kyakulya yastepinze dda talikida kuba kakati twamuwonye namulala jja Katonda ali mu kukwata kwaba abekkakkanya bembadde mulooza nti ne Museveni Katonda agenda mukwatako kino nkigamba ku TV kwendi ndi mulamu ne President Museveni Katonda agenda mukwatako buli muntu anyigiriza oyo omukazi abadde aduula omukazi abadde mafia omukazi abadde alimba omukazi tisalegi nti abadde nnyo mu bintu bya sitaani kati Mukama Katonda ali mu kutereza kkubo abanaku mufune ku service wako bantu sobola kusinza sitaani mundi nakigamba kati Katonda ali mu kwekwatira kati mwe munayogera ebigambo ne munagula babuloga ne munawogana it's God lwaki Katonda yakikoze ye kumanyi gabadde ayina gobadde musinga lwaki Katonda yakikoze ye kumanyi gabadde ayina gobadde musinga sente obadde musinga manyi nakugamba change is fundamental. Katonda yagenda gireta sigwe mu Uganda kwango mu Uganda byakulema bino bijjemu entegeerayo ekizibu ky'aba Uganda yefa abefula mutwagala enkyuka kyuka nga tuli bakozi ba gavu kyuka kyuka njagala nkubuza question nalyo abo opposition wana bali ku TV bawolereza kitegeza babadde babana ye kitegeza Uganda yetagamu abantu abamazima nga enkyuka kyuka bobo jagala kati nze njagala tayibo
Omwenda njagala nnyo bakasajja naye tayiba bwakola ekikyamu nanzija ku TV ne mukuba kabebbala mukabaani kubanga bannayuganda babateekamu nti olina kuwalana tebamanyi nti bannayuganda olina kubeera ku kituufu tinaba mukwano gwa bbalamu ng'osula naye mugabe bbalamu gavumenti yo nkyamu kyokola kikyamu kibaita opposition sika bampane wa TV musendi saidi yamu kibaita opposition kubeera ku originality zenwa NUP ndiwe NUP tebikola olina gamba nti eggwanga lyange lisaanawo mukatonda muggula omuntu omu noba ne ssente zikyusa regioni y'ebusoga wano we tuli nga tolina munaku g'oyambye nga naye bagamba mbu abadde agabisa mu kamera just kukola public manyi bannayuganda bangu bakulimbalimba okolayo kasitole kamu twawadde waka ennyumba buli omu nalowooza nti alometerwa baki abanaku njagala nkugamba ekigambo kino ompulira nti bannayuganda muve mu nkyukakyuka ya katonda gy'aleeta abamu katonda agenda kubatta abamu katonda agenda bakola nga amongi abamu bagenda kufiira mu binaabiro buli amayita atikutte ku ssente y'omunaku buli amayita ali mwala ali mu nkyukakyuka buli amayita alina bulumi wa bannayuganda enkyukakyuka katonda yagireeta kakati simanyi lwaki bannayuganda buli ennyumba ya sitaani lwekwate omuliro ate bawulira ennaku kati osobola okusanga yabasasira mbubambi amongo bamunyigiriza obutumbavu bw'abantu mbubambi amongo kati iwe abadde anyigiriza abanaku nga tabasaasidde yewe abadde anyigiriza abanaku nga tasaasidde nti bannanga basoga baffe emwavu nti bannanga obwana bufe nalufe nanga buzaala analiza na sympathy card eyo basenya sympathy kubanga bamanyi kakati katonda bwakuwanga ensi nga Uganda nekulemu okufuga nakyo vala President Museveni munyigira nnyo oba mubi bannayuganda tebatemalina direction they lost direction saawa zitula nti njogera olina jana neyeyambula nga bagoberera yeyambula tebamanyi kyebaagala nga bannakenya babadde mu kujubilatinga Arsenal nga Kenya eri mu kulwanira amafuta ganinye Kenya nga bagamba Ruto must go Arsenal ewangudde jobira Arsenal egenda bawa ku sente zeyawangudde nosanga munnayuganda nga akuwalanira Arsenal okusinga ebbeeyi y'amafuta nosanga munnayuganda nga akuwalanira amongi okusinga babadde anyigiriza wako tuli ku TV teri kizibu kituuka ku muntu nga katonda sigakireese nkidamu teri kizibu kituuka ku muntu nga katonda sigakireese katonda naleeta kakati omukyala amongo katonda ali mukumukuba miggo ate gavumenti kyerina okumanya nti amongo kanayita ku kino nagenda nasigala MP tebagenda kuddamu kufuna mirembe oyo mukazi mugezi nasigala ku MP just ku magezi galina agenda kusumbwa gavumenti ekyo kubanga kati President Museveni ayinza okuba nga yakuta amongo ng'enguzi sigwe mulamu omukulu niye olwa dominance amaanyi ne institution zabadde awambye ekintu ekitaasa President Museveni ne mutabanyi we Jeno Muhoozi kukwata bali banguzi balala si kunyigiriza amongo yekka bwe banaakwata buli wanguzi bajja kujyayo ekifaananyi kyabwe ate ekibataasa amongo kulabanga bagamba crush your enemy to the maximum kasaba namulekeramu ka breathing space bagenda kulaba kyali bakola kubanga tosobola kuba mu parliament ng'omulesenga speaker manya ng'omulesenga MP n'atakolako kyakola alina maani mugezi naye kati ekimukubye mu byonna abadde alimba nnyo amongo tabadde na mukwano gwe amongo tabadde na tiimu yayitiriza okubeera yuza ababaka bonna basanyuse nga bokola naye ddiru akubba nga yegaggawaza yekka mukatonda mugwe teri muntu alina nkola eyo teri muntu azanyira abantu ku mutwe mukasaalifunsi buli lwolirimba abantu nga toyagala bakufunemu wako tosobola kubeera successful kino nkyogera kiva ku mutima wabadde n'ogusajja baguyita obole nga bwogana osanga ekisaba kisimayo bekulisa obole ng'ekisajja ekyo nga kyamukuzimbako olukomera nga gwe wakka omunaku tolina bw'oyita kufuna proposal kufuna ddagala mu ddwaliro nga tolina bw'oyita kufuna proposal kufuna buyambi ababadde bawaguza okutuukayo ng'alimba oyo bole ng'alimba ng'amanyi nti parliament yiye ne mukwano gwa Mongo katonda agamba abalika ndikakkanya anti kakati simanyi kakati yandibadde big lesson ku bakozi ba gavumenti ababonyabonya abanaku nti nawe ojakera ku makya ng'olinga amongo soka masaazi na amongo badde engulu alina kyakyaza niwe afuuka president wa Uganda abantu bakyamwesiga public guli yagenze ontegera kyenkugamba kati gwalina ka office kolera abanaku to serving Museveni mu kubonaabona kwa amongo nayizeemu kimu nti katonda nga yagala enkyukakyuka ajereetera ekyokubiri Museveni talina permanent friend
Wakobe no permanent enemy, but no permanent friend. President Museveni. Okay. People waste their time. Namanyi gabu making President Museveni happy instead of respecting the constitution and to serve poor Uganda needs. After the break, bana abali mu offices za government katono nnyo abali mu offices za government bali bize basanyusa President Museveni wairo banyigiriza abanaku zoko zirike nakumenya akati katudde bikiva mu kulango nawe leka mumaleyo bambya break tekamala point ya amongo na lati muzijayo tulikuira lwaki munzijayo nenda yokulya yabajjo leka mukyongezeemu ate kati mugendagenda mu bulango kwefuga kolebu bano banzijayo betu namuleka ati byewayisa biibyo katonda asasula abantu be ate mulinya mu ntegeka za katonda Uganda are you crazy katonda asasula abantu be bebayisiza amateeka agaabwe bebadde batuwanira nti president mulungi olwokuba kati abakutteko nti Museveni oli mulungi nnyo Museveni tolina nansobi yongera okunyiga bibadde president abadde anyiga abanaku nga bagamba mulungi lino etteeka ddungi wamulaba ku Solvent Bill byayogera yalekamu n'obuwaayiro obukutte kubanga abadde akolagana n'abantu b'ebweru abadde afuna ssente okuva ebweru kati alinga mbabazi yakola public management bill emukutte public order management bill kakati njagala amonga we bana abakozi ba government abasigadde nti buli olubeera mu public office toyisanga ekintu kabampaani President Museveni tasiima 70 bill na elimu niga amongo gomanya amateeka gayisiza 10 plus gomanya okunyigirizwa kwa bannayuganda omukazi we kwanyisiza nze sobola okumuwolereza nze bajjo nandiwolereza mutayibwa kwatayibwa yayamba abaana b'emukono n'abawa taxi olidde n'akubira URA ne Kasaija omuntu mu gavumenti yakola ebirungi nako TV zirenga nti ono mulungi ono mubi tayibwa atagabawadde 10 naye tayibwa bwogera ne proposal yo n'obugamba n'abavubuka tebalina mirimu abasevinga amongi yasevinga abavubuka ki akoze ebintu sebambiruwa abadde azimbye political base ng'alina political ambitions Among is the reason why opposition in ababaka batono. Among is the reason why ababaka opposition babawambibwa. Yali mu FDC Dr. Besigye yamukola. Nenga tasona kulumirwa Dr. Besigye kumuga nti tujja Besigye mu komera. Kati ngambe ebyoza bajjo. Tegeza mu Uganda opposition ndiyo mu bajjo. Professor. Kubanga basikade bona opposition bogera kubayisa mu mere yalero kufuna. Waliwo abantu banja bajja ku TV nga bavuma Museveni. Abalaba abayite nze sinava ko level ya Museveni okubayita. Amongo yennyini abadde asobola okuntwala wa Museveni. Bala mwasobola okuntwala wa Museveni. Bebe kula asobola okuntwala wa Museveni. Nabbanja asobola okuntwala wa Museveni. Tayebwa asobola okuntwala wa Museveni. Kasaija asobola okuntwala wa Museveni. Kati zinasigala kwogera kituufu. Era abantu gojaji nga ku TV ya muntu alina access nga tayogera government kumuyita. Wabula nga ayogeza bulumi kutereza nsi. Wako lotandika kola bu investment. Nokola business mu Uganda lolida bantu kikwatako okutereza ensi eno. Kwa business yegenda kubeera affected. Abaana bagenda kubeera affected. Kwa kile bachita sekiriba kyattaka mpawa ata kya government yeni yale bachita sekiriba kyattaka mpawa ata likyambala bwe bakwayo ka benefit bakwadde obusente era ogenda bukozesa bwa system yaabwe embi tibazimba system nga bakaye balina okuba ne sente bazimba system ngegasa boboka kati system bwetandika okwekuba nenda bamongo nga bamunyiga nze ngamba mwongezemu natti kubanga mukunyiga amongi n'abali b'enguzi abadde balowooza nti bakwata kubajagamba nange we n'abanga amongi nga ka service katoka ku munaku Lizo ningi yango kitegedde. Sisobola kusaasira speaker. Kubanga naye wabadde speaker tatusaasidde fa abanaku. Bwabadde speaker tuna kitumufunye. Omuntu ali ku proposal. Ngato solo mutukako. Ba mafia abo kabadde bamulyako. Era bwolaba omuntu bwali ku TV defending amonge yatadde sente nyingi wabale bandru mwenda. Ngomanya yatadde mu sente nyingi okola kibaita public relations. Naye omuntu yena agoberera bajjo tosaasiranga omuntu ali mu buyinza nga akuyisiza bubi oba mutwala luzira bamutwale oba akola kibanga bawaiso bamukumbete bali yeruzira bati kibana babantu mukazi wa waiso yafa Edith nata muzika na muzika
ndaga mu government ani yalumwa nga waisha kazise lwaki baba twagaliza ebimu mbagaliza birungi nze ndachi baita golden rule sports golden rule ojimanyi nti do what you do to others singa omukazi wabadde mu parliament n'agaana okuyisa agateeka agabi n'ebinna Uganda ebimu golden rule gimaleeyo do what you do to others what you would want to be done to you. That's being empathetic, being sympathetic. Omuntu otudde mu parliament otwala trillionizo oyina amamotoka nga 10 oyina agayumba nga 10 nga newa mujova ebukedi yateri health center fite ziteteranga amazi tegatereranga engudu teziterera kati zenkulumirirwe kuki twandi Uganda bagiroga zera nakujubisa bujubisa government timongere mukwate n'abalala kati parliament yena yetaka kuddamu kola restructuring yona nvundu ato kulonda okobe abayira sala wani abita ambulisa parliament tutasente za Uganda nyingi za bwerere 1.2 trillion per month 1.2 trillion zibatwala per month obutabaliko obumanyi ali mukyale wa ife kali omukobere jokera tunichi dibasente nga imeka ditegere 1 buli trillion yamwe ni obuwumbi 10 obuwumbi bato obuwumbi 12 buli mwezi kati ze sasirabo ge ango yakalo kakasabye njogera nyambo gende ko mudwali lyonna ngo yakasabye njogera school fees zituse abazadde bayuya kati omuntu yatedeze gwanga ya mwana agende okulitereza ne Uganda tayina bamoyo gwa gwanga ina babloga ti bloga ja kujayo bayina ngobera muzengoberera nyo bajo chayogira kitufu zengoberera nyo wako bwe mutajje mu nkola mu ngoberera bajo tandika okwegoberera ebintu obyetegerere bobato idiot bategere babera bali ntulinda gundi kasuko akyogera kochi omanyote wabanguze omutima gwacho omanyote wabanguze lwaki ko toba mu magezi nakande kino bajja yogera kitufu kino bajja alimba lwaki mula abantu bali ko original kwa kati kankubuli bakuto omukazi kati omuntu yena tayize musaga Katonda yajjayo obulogo enguzi obutayagaliza okukuba bano katengeri gye bakuba mwamu gye badda kuba banna abalala nakugamba batta omuntu n'amasasi naye abadde abalala amasasi babe kobeja boyisa kyosiga kyoko Katumba amala kiti yafa ayinza okuba tayina gwe yakuba masasi bangamba saga kubiye kasese Katumba amala yagana okukola order erero nagenda n'abikola Katonda yamulaga nti sijja kussa masasi kubanga naye tusangana muntu na sasi Katumba amala yalo bokola order yagana okutisa abantu amasasi Katonda tasobola muwayo kufa masasi Katonda amonge muku babone abadde akuba banne bwatyo ne president Museveni ebyako naye agenda kumala bwatyo ku buli mulembe kubaako bakabanda Katonda yakikola ane kabana yabajja omukubera bajja kubaayo n'abanakuba kabana bajja kukola ki kabanda buli mulembe anti sebwa buli mulembe kubaako bamesenya nga bakabanda buli mulembe kubaako bakayihula buli mulembe kubaako bamongi tebagenda bade bagamba butayebwa lwaki bamuleseewo tayebwa olwete lunatuuka lukwida simanyo balujja batelujja naye kyamanyi kutayebwa mukiga abakiga babamuko n'amazima bwekinjagala otegere okuva leero nti tayebwa mugagga nnyo ayinza n'okuba mugagga okusingamu naye tayebwa teyeraga mukopi mazima gaterabangako mukankulaga lisiti y'abantu nkuze kutuuka nisirangako muntu mukoddo nga tayebwa mwana gwe nkuze ate osekaki kuba buli muntu ali kyogera ngenda kulaga sirabangako mukoddo nga tayebwa tomubonako ngagabye sente wanu lwaki olumu muwolereza nenga nti zimaimani yayambako abavubuka bali baggala factory yaabwe yakubira gundi commissioner gye nagamba help these ekizoba omumazi kuba siri masiikini naye nebogenda ngenjala ekuluma tayibwa tasobola kuwa mutwalo kati ku bukodo bwe bwalina osanga amongi yakolanga ddiru nga tayibwa taziriimu kuba tayibwa amanyi how system operate security sinsiru kuleka tayibwa ate negoba amongi kubanga amongi abadde ye boss tayibwa kibadde kiyenje mu maaso gani kati obukodo n'obukopi n'obukenge buyinza okuba bwasevinzaani nga yeddiruza amongi tazikola ki nga ne bwomuwa amongi gompadde security tejja kunenya tayebwa kubanga tebasobola kunenya tayebwa nga gwe bosi kati ekintu kikya tayebwa nti bwomutwalira proposal asobola okulikomendinga liko alinga balamu ne balamu mukodo akati kankuwa lisiti y'abantu abakodo mu Uganda Thomas Tayebwa yakwata ekisooka balamu akwata kyakubiri naye balamu agabagabayo ayinza okulya mitwalo 10 eza ne wakwana balamu abakazi abawe emitwalo 10 tujje mu maiso babiri mukasambidde mujjako 10
otoba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.